mwe kambuze nga fala abazadde abawerera abaana baabwe ku Vienna College Namugongo mukikola mutya kubanga essomero lirabika si lyangu lyakujoyininga nennyini lyo embeera gy'ateekawo ekango oyinza ogamba bannaye nange kizibu nnyo okufuna ekifo mu ssomero lya Vienna either mu ya 7 gye tuyita P7 ya 8 eyalibadde senior 1 oba ya 12 eyalibadde nga senior 5 A levels kizibu olina okusaba ekifo ekya ya 7 omwana wa P7 kubanga omwana waddembe obutakola P7 omwana olina omusabira ekifo ng'ali mu P5 omwana alina okuba n'emyaka 10-11 n'olwokojje Vienna n'osaba ekifo omwana wo bw'anamaliriza abaana basomera ku Vienna bwe bamalirizaawo babatwala bweru oba bwe bamalirizaawo babaweerawo ebifo ku university kibuzaabuzaamu kubanga essomero ly'okubanga omwana agenda tuula P7 ng'olina school fees zisasula mu P6 abazadde Abannayuganda mulina ssente ate n'abasajja abamu Katonda yabawa emikisa mu bizinensi zaabwe bannaye kuba omusajja agambye kati tetuli mu January 2025 abaana abaasaba aba September 2025 twajjula kati olina kusaba January 2026 abalala kusaba September 2026 omwana wo bw'aba akola O level senior 4 eya mbwera omwana wa P7 abaana atula P7 olina omusabira ekifo ng'alina emyaka 10 watulira P7 ku myaka 13 ng'olwo alina ekifo ku Vienna n'abasajja balina emikisa mu bizinensi zaabwe kagamba n'abali ku waiting list bayitirivu sajja balina emikisa Mukama Katonda wana Abannayuganda balina ssente kano nange kanneewuunyisizza mwana wattu Uganda yandiba yabalonde Vienna Namugongo ovanga ku ssomero ng'omwana olina omusabira okubeera ng'agenda ssomerayo kati actually ekyandibadde ekyangu obutandika olowooza nti nira nnyinza ozzaala omwana omwaka ogujja gwe ng'ogenda osaba ng'otandikirawo saba ekifo ku Vienna gwe bulowooza nti omwaka ogujja kale gwalireeta ennyo omukyala wo afuna olubuto nanye n'akugamba omanyi ndi lubuto gwe ng'ogenderawo ng'osaba ekifo awo ojja bbeera ku sure ojja bbeera ku safe side ekitali ekyo Vienna ebya Vienna nagezaako okunoonya ku prompati z'abaana bannange ddala kituufu mulimu abantu abali blessed mulimu abantu abamalayo actually school fees waabwe omwaka ali wakati wa miliyoni 12 ku miliyoni 34 omwaka that means omwaka ogenda omaliza nti omwaka ogwo guweddeko 2025 aweddeko school fees waabwe ali wakati wa miliyoni 12 ne miliyoni 34 kisinzira omwana ali mu class ki asoma ki amejalinga mu ki biki ebyetaagisa kati awo akatambi kankakutereko osobola okubeera ng'okirabirako temukolima ate bannange temufuna entondo mujja kuloga temufuna entondo ebyo byabalondemu ate ng'ensi bwe tulina okubeera ng'etambula mulina okubeeramu abaavu n'abagagga munnange n'ensi yonna we neebeerawo nga ffenna tuli babbuloga nga SMX Media ate neyasiru tenyuma kiba tekigenda maaso amakanika banaabeera udda wabatujjanja banaabeera batya ensi yonna we tugibeeramu nga ffenna tuli bagagga Mukama Katonda nera yakiraba tesobola kunyuma just imagine nga buli omu mugagga kati ani anaakolera munne okitegeera mulimu beeramu abaavu n'abagagga yeyo genda omuntu n'asobola okubeera nga atambuza obulamu nti gw'onoobeeramu ne miliyoni z'ekikumi waliwo addi obbeera omwavu ng'owulira yes nawe oli proud nti olinawo 10 ate mwenna mubeera abaavu naye still tekikola makulu mulina obbeeramu abagagga n'abaavu kati abagagga tubaleke babeere bagagga n'abaavu ndowooza mwandifubyeko nnyo ndowooza mulinnyeko ku ddaala musobole okubeera nga bano abagagga akatambi keekano mufu naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media alina business ey'enjawulo nga yagadde okubeera ng'olanga naffe otukulako okubizi kw'ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera